Kyaddaaki omuyimbi Bebe Cool munange agulidde Bridget Poloti eside eno ate nga omuyimbi King Saha munange wuno ali mukakasa munange ate tiketi eza concert ate waliwo na ngenda kubeera nga munange nga kutandisa nakatambi ka Bebe Cool ate maaso awo munange ate nkubulyeko ku King Saha eside eno byakakasa ate wali enakawuka kiri kitya naye nga muganda wange ntandise n'omukulu munange ate omuyimbi Bebe Cool munange ate ku mwana ono munange ate kosate ne family ye munange wuno era nga alabiddwako wali munange wali emubende era nga ali mukulambula munange ate poloti eyo nga bwogirabaawo mu katambi gye yagulidde omwana ono munange ate wali Bridget muyite Bridget wamusalidde wano wennyini muganda wange size Bebe Cool ali mukulambula poloti bagenda okuzimba ennyumba y'omwana omuwala Bridget n'olwekyo ne wano kuluno oluwanyi wano watukomye ekikumi we kyakoma tukkirira kati wanne tukkirira wansi mu kikumi omwana bannange ali sharp so se ne munoonyerezaako ndabye obutambi obw'enjawulo obw'omwana ono TikTok ono munange ate Bridget munange omwana yasanyusizza bitya muganda wange gwe alaba Jamina TV omwana ali sharp bambi naye nga bambi twongera ate okwebaza Bebe Cool ku nsonga eno ate wali blessings ate wali wonna muganda wange gwe ate naawe alaba Jamina TV bwe kiri munange ate wano bwe kitambudde eside eyo kakati kankujjeyo munange ate nkutegeezeko wano omuyimbi King Saha munange wuno era avuddeyo munange wuno ali mukakasa tiketi zo azifulumizza era ng'alabiddwako mu katambi wali ng'ali mu confirminga wali bw'ati yaman anti 24 January tugenda kubalgawo cricket oval tiketi yo wagifunye tiketi zayingidde ddagwe bookinga tiketi yo gigula obeere nayo ne bakyaliwo bagulire mujje tusinkane Lugogo cricket oval tunyumirwe endongo live band live music ja tunyumirwe ekiravulavu tiketi yo wagifunye bwe kityo era nga bwe kitambudde munnange mu katambi awo making sure nti no osubscribinga obeera nga tonaba wali video osobola ogimpeera like ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso eyo nezi update endala mu maaso eyo bwe kiti